Bulenda yajja buzine senda. Ngamba. Walo be basenda be bagobako ne baddako. Ate wali. Tewanna nani abaguzi. Ate wali. Ndi omwe yavera yana kapoloti nali. yali aguziza wa. Kuja wano. Abali eri. Batankalanya paka wa. Kizo bali babatufu. Kuba bonna oyafudde kyenda mu mwenda Iri. Huh? Huh? Nnyo. Bo waja ka mu China. Ako mukazi yakankozesezzaako ddyo. Talako ebizigo. ettaka lino lyonna okuva eri mu nsonda ebi eri ebikondo we basibye sengenge kyonna kyali kibanja kya jjajja kyonna omulundi gumu naye abasajja bajja mu kulisimansi mu kulisenda basooka kuba eno nju ne bagiyiwa ku ttaka ne bajja ne bonoona eno ne bakona ne kwezo bo bwaddako nga 26 batandika butandisi kusenda naye nga tewali kukkaanya kwaliwo omukukkaanya bamala kunkwata bukwasi n'eŋŋenda eyo ne bankwata ne bansibayo ennaku nga 5 ne balyoka bandeetera omugagga tutule naye ku mmeeza naye nga tuli bakwata ne chairman ne defense ffenna twali mu ofiisi awo kuba ne chairman yasula awo ne defense yasula awo ku mmanda ne secretary bonna ne bakola endagaano era yasigalayo ku ofiisi n'ebyapa biri ku ofiisi naye kati enju eri awo bagimmanja bannyiniyo sirina buyambi bwenyiza bakolera buli omu abo baali batandise okuzimba obuyumba bwabwe gugo n'omuddo gumeze bonna badduka dda naye bano bo basibye sengenge batandise kutunda kifo naye nga tetunnaba kutuuka kukkaanya kwonna kulyo. Nze Lwanga Charles. Emyaka emeka? Nina emyaka 49. Oli mutuuze weewa? Ndi mutuuze wa wano Migadde. Ndina muzzukulu ku kifo kino ku Wendi. Taata yazaalibwa wano, yafa mu 9, jjajja yafa 96. Jjajja we yafa 2013 ne wajjawo omusajja n'atandika okugamba mu ttaka lyemuliko ttaka lyange, ttaka lyemuliko ttaka lyange, naye ng'ayogera ku kibanja kyaffe kyokka. Bwe twayingira 2018 n'agamba nti mbatunze, nina omugagga gwe mbaguzizza munaateesa n'oyo. Omwami oyo bamuyita Toofa Nkambwe. Naye ng'ekituufu waliwo mutabani we Nondo yakola ebyo. Natandika okuŋŋamba nti gwe twakutunda tugenda kuwaako ekitundu twakutunda. Bwe twayingira mu COVID ne baleeta n'ebikondo okusalamu. Waliwo omwami Isima ne mwami Kasule kansala ne bantwala Kasangati ne tugenda tulaba mukyala Mbabazi n'abayimiriza era n'abagobako ne baddira empapula ne bantwala mu kooti ku Twedi Tower
mu kooti empapula bazirekayo ne baddukayo. Twali tuli awo mu Novemba nga 2 ne baddemu ne bayita omusango ogwo nga gufulumidde Nabweru. Ne tugendayo Mwami Kizito n'asindika bakanso. Nange nayira bakanso bange. Omulamuzi n'atugamba tuddeyo mu Gwokuna nga 27. Na 2 we bwakya ku makya. Nakera ku makya kulaba abasirikale 20 military nga bonna besabise bayine mundu enene bilioni 2. Kwa 21. Kuba twali mu kooti nga 2 naye nga 21. Ne bantwala. Nembere yo ku office ennaku 5. Mwami Kizito je yansanga nangamba gwe ebya kooti biwanvuwa kati ekibanja kyo ngenda kuwako yika 2. Toyina kyakola. Olaba nnaku 5 balemeddwa okujjawo wano kati ate onookola ki? Bw'ogaana tugenda kuwongerayo. Kizito yani? Mwami Kizito bamuyita Kizito Muhammadi. Oba abeera Kansanga oba abeera wa? Kakola ngano. Tikuli yajja buze ku kyalo. Oba yagula ku Nnondo simanyi naye ye bwe yabivaako ne wajjawo omwami bamuyita Amidu n'abiyingiramu. N'omulala bamuyita Medi eyaleetanga zigweda tekuli nnamba. 24 tugenda mu Christmas gweda ne zijja. Bagala kutandika 25 batandika 26. Ne basenda na gweda abayeta 2 waliko ekibira kinene ekya Kalitunsi. Kyonna ne bakiyirwa eri kuba bangamba nti gwe tukwenda ku 2 obijjeko. Kati waliwo omwami n'agamba mumuyambe mumweyo n'obukadde 3 babisendeko mangu kuba biveewo. Bigisale mweje emiti za mashini. Nenga olwedde byonna bamaze dde okubyonoona sikyalina kyakuzaako sikyalina kyakutaasa. Ne babisenda byonna ne boonoona nalwaleero. Naye kaze baali bagamba okumpa 3 nini ekyapa kyennyini kyalemerayo ku office kikyaliyo. Ku office wa? Wajja n'olukyamu ekyapa ekyo kikulaga nti kyakolebwa 18 ne bakimpanga oba 22 ezo eziriko ku lupapula. Tugenda mu Ssekukulu. Minisita ng'ebyo yabiyimiriza dda. Naye kino kye baakola. Naye nange nsaba bwenkanya. Mukyala Mbabazi ebintu bino abimanyi bulungi oba twali mu ofiisi ye ng'agoba abantu bano. Sama yange yatusuubiza okuggyako emigadde. Naye na leero twakoma biwulira buwulizi mawulire. Nakwogera bwolezi yerosi tetuddangamu nakuira nti migadde eri baako akagamba nze ndi mulwana wa Ssemakula wano kuba president yalinga ali awo waggulu awo Ssemakula amakage gali wali wano twawula bwawuzi ne Ssemakula era omwami oli alima ye musika wa Ssemakula yenyi. Bwe bantaddeko bonna abantu abaali balina obupoloti ku kino kifo kye baasenda akatono ke nasigaza wali bonna bakawambye bakamazeewo mpaka n'ebijja babitutte ne ku lujja wennyini mu lujja bazimbyemu. Bwe bunkenke bwendiko. Mu mbeera eno ki ky'osaba? Mu mbeera eno kye nsaba ekituufu Mukyala Mbabazi anyingire mu nsonga ennaŋŋonjole n'abantu bano kuba abantu bano abamanyi. Oba naluli bagamba ettaka eryo tujja December oba tutya. Era balabye mu nnaku nkulu ne balumba ne basenda nga tuli mu kulonda tolina woddukira buli wamu woogenda tebakufaako kasaba wira nti ebintu biri wajjeno buli omuntu ayagala kuyira nsonga zikwatagana na wajjeno. N'ekyapa kikyaliyo naye bano n'okutunda babo batunze bibi wala basengenge yenna yiyo yika nnamba oba balugiguza baani oba baani n'eri yonna baleeta bazungu be balambula eri yonna. Naye nga kyali kibanja kyange ne taata yazaalibwa wano nze nzaaliddwa wano kino ekyapa jjajja kigula 1943 ekigula ku mwami bali bamuyita mu Lumuli naye babasaba ku biwandiiko bya mwami Lumuli ku basinzira okutunda. Sirika toddamu nakubyogerako. Gw'ojjako otya? Kyali kyane ekibanja kino? Kino kya jjajja wange. Ani erinnya? Bamuyita Simoni Ntagalo. Era bonna bamanyi bulungi ne no byuma amumanyi kuba yakula ne taata wano ku kibanja. Kati taata wo yali ani? Angelo Lutajengwa. Kati gwe n'okisikira. Nekijjanga kikyuka. Nze ndi muzzukulu n'asembawo obuto waliwo n'abazzukulu abalala bakyatidde n'okujja eno. Kasaba awulira nti nakwatibwa n'amagye. Buli omu atya okujja kati enjeza aliko baazikuba.
kati bo nabo bali ku bunkenke bagamba bana ffe tunagenda nga batukwata bawira ne akasigalawo ko nakakali bakatutte kati buli omu atyo okujja noonya agamba n'ebijja byennyini bwe batuziika byonna babizinzeeko nenga bonna beewabweebwe be bagobe. Habirabo tandike n'erinnya. Erinnya Katulubende Zuluba. Katulubende Zuluba. Defense ero si wano Megadde. Nzaliddwa kuno, tukulidde kuno n'omukulu oyo nannyini kibanja kino. Kyali ky'abajjajjaabe. Kati ensonga zino nzitandika zimanya ku mukulu landlord, yayita landlord. Nga yaani erinnya? Omukulu oyo ayitibwa Defense yewe mukono. Tofa Nkambwe. Taata waffe era abeera kuno ku kikyalo. Ettaka lino tumanyi nti lyabwe kuva wa tumanyi nti lyabwe. Naye mu kumanya nti lyabwe tetumanyi nga abamanya nti ki bazaaliddwa kuno be bannannyini ki kyalo kubanga eno liri Mailoland. Liba Mailoland ffenna tutudde ku block emu 65 tutawula zipoloti. Kati ekibanja ky'omukulu ono okujja okumanya ensonga ze ng'omukulu azze bw'amutunze. Naye nga nawulyako mbu baalinako ku ntegeragana naye ne batakola ki ne batakkaanya. Mu butakkaanya ne kitwala ebbanga okudda nti amukutunze nkuguziza mukulu Muhammad Kizito. Mu kumuguza Kizito mbiwulire era buwulizi. Naye mu kubimanya kwange nga Kizito balemaganye era amututte mu kkooti. Kizito yawaabidde nannyini kibanja amulemesezza ettaka. Ne bagenda mu kkooti. Kkooti eyo yatuula Nabweru ennaku z'omwezi zaali 2 Desemba. Baatuula be bali musango n'alina kanso we ne mukulu Kizito alina kanso we. Tukomawo nga 21 ku makya ssaawa 2 ankubira essimu ntya manye ebiri ewa munywanyiwo konza ate biki nti gwe genda olabe. Ngenda otuuka nga amagye gasazeeko. Amagye gaali gawera n'emmundu ddala ennene. Konze kyabaali kiki nange nensooka ne mbatya. Mu kubatya nina taata wange Jeno Byuma okumukubira munnyonnyola nti ensonga ze nagamba ez'ekibanja kya Lwanga kya mutabani wa Kajengwa amagye gamusazeeko gamutwala. Ko ye bavaawa bambulize bavaawo bampe. Nze kanzireyo mbakuwe nenzirayo. Motoka nzisanga zisimbudde awakazi mutaddemu nziyimiriza mu kkubo. Mbagamba abaayo mutuuze wange mumutwala wa musooke mumbuulire. Ko bo yingira ojja kubuulira eyo ojja kumanyira eyo gy'alaga. Ne tugenda paka mu ofiisi ya Jeno Lukyamuzi etuula Mengo. Ne mbagana ensonga ki? Ensonga ya ttaka. Mwogere ne muzeeyi. Ne boogera ne muzeeyi. Bwe baayogera ne muzeeyi. Muzeeyi n'agamba ntegedde naye kiba kineetaagisa okuwa obujulizi. Mumpita ekyo ekibanja nkimanyi kya taata oyo omwana kuva ku jjajjaawe kya jjajjaawe oyo omwana. Kati kitaawe bazaaliddwawo. Embeze ensobi eri emu eyakolebwa nga abakulembeze okusooka. Ensobi gye twakola twamanya nti ekibanja kya mutuuze oyo ng'atunzeeko ebifo ku kibanja ekyo. Naye titwakola mulimu gwaffe kutuuza nannyini ttaka na wa kibanja basobole okukwatagana basolovinga ensonga zaabwe. Oba oli awo omukisa tetwagufuna ate we baamukwatira. Kati gwe ki ky'osaba? Kyensaba ng'amateeka we gagamba wateri wali waggulu waago wabula g'amateeka kyengasaba gatuze ku kifo gatuze landlord
nga tuze ne nannyini kibanja basobole okukkaanya mu bulambukufu kubanga okukkaanya okwaliwo mu ofiisi gye twalimu sikukubamu bituli naye tewaliwo budde busobola kukola ki omuntu kwetererezaamu ng'akimiddwa waka na mmundu. Erinnya ogambye ano? Erinnya Katulubende Zuluba. Banaye munyambe enju z'abandi zonna zizino bazimanja natunda bupoloti bakuba mayumba ziri zonna ziziri bazimanja sina yadde 10 bantu tebuli wamu bamanja amayumba gaabwe abaliko obupoloti bwonna babumanja bawambya wange bonna mpaka mu lujja. Adisi mkyamba bazensonga zino zimanyi wali wataziza abasajja bano naye bannomba na muntu nga sina kyakola. Byonna buli kirikuba buli kimu kye bayonoona buli kimu bakibanja nze omuntu omukati abaliko bonna baagala kunkwata. Kali nzirukirebwa sina we ngenda kuddukira. Mkyala nyabo wala disi nyamba ojje kugula wundi olabe kiri kugula wundi abantu kye bali mu kukola ekibanja kyonna ekyabajjajja bakisanyizawo n'ebijja bagenda kubisendawo byonna. Abaana bonna batidde okudda abazzukulu bonna tewali ayagala kudda ku kibanja naye ng'ekibanja kyaffe okumala emyaka gyonna. Omazeeko bbanga ki ekibanja kino? Kino ekibanja nze nina emyaka 49 ndi muzzukulu kuliko abalina 52 kuliko abalina 6 bataata baafa mu 9 nga bali mu myaka 5 yajja afudde ali mu 85 yajja omukazi yeye akafa na 26 wano bw'amaze okufa ne balyoka batandika okukola efujjo buli kimu. Kulenda yajja buzinesenda ngamba waliwo be basenda be bagobako ne baddako ate wali tewanani abaguzi ate waliwo buli omwe yaveera yali aguzizza wano abaali eri kiza bali babatuufu kuba bonna